problem with me? My Lord, our issues are in regard to jurisdiction, that's all. So you can see. Let me ask any of the people in court that the way I look, the information you have, I may not really do justice to this involving our Muslim brothers. My Lord, we are all human rights activists. Which particular lawyer will You. My Lord, I thank you for the latitude. In the first place, my Lord, it's not us as lawyers who complained to the Judicial Service Commission. It must be concerned. And the complaint to the Judicial Service Commission, for record, is a very good approach. Yes. To deal with this kind of, because then we shall get feedback and we shall be guided. So. What is your name, ma'am? Yes. Where do you come from? Yes, yes. Era nkuwulirako obusungu bungi nti otumalidde obudde totubazeemu magezi nga tubadde tugenda ejjinja n'otumalira obudde nga tuzunga tudde eri era nkulinako obusungu bungi era tukusaba guno omusango ogusale mu butuufu bwako sigamba nti mubajje mukwano gwo oba obbiwo fe tetwagala kumanya. Okay, now before you go back, ma'am, because you said you heard that I'm an angry man. Yes. Not so. Where did you get the anger? Because this is part of the housekeeping. I want to, if I assure you, I want you to say, in this case you are angry, in the other case you slapped the person. No. The way you're wasting our time. We're moving from Ginger to Kampala. But this is the first time. Which time have I wasted? This is not the first time, sir. You know, we are on record. I've not picked someone who is saying using Nsiginza fraternize with some Muslim communities, so I'm missing out on that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Honorable Sumaina Chidongo. Where do you come from? I'm coming from Nakaseke. Speak Luganda. Nvira Nakaseke. Kati nze kizibu kyennyina naawe. Oli ku ddaala lya bulamuzi n'ejjajja ow'ejjinja mwenna muli ku ddaala lya bulamuzi. Okukwata fayiro yaffe ne bagijjayo ffe abali mu musango ne batatuwa chansi okutuuza olwokuba oli yateekayo complaint. Now that is for lawyers to argue. Not for you. For you, I want you to say that when I was in Nakaseke, I saw you in one of the mosques. So but I'm raising my... Now that one is for the lawyers to speak that English. For you, what I want to do is to tell me, Judge, the way you look, you hate Muslims. Kiri bweki naye ensonga eri bweki ffe tusuubira okufuna obwenkanya nga butwadde tusuubira okufuna obwenkanya ki olw'okubanga amateeka sigamba tugaba looya bokka naffe ng'abantu batulina eddembe lyaffe okumanya ki kitwetaaga olw'okuba looya bw'omugayidinga ky'obweyagala kati nze ensonga gyenkugirako olw'okubanga ffenna tuba tulina okumanya eddembe lyaffe ng'abantu kati bwemmanya ate obeera n'okubeerako naawe ng'olinako kalayitolo jurisdictional, the way how you legal, not by a bias problem. Yes. Thank you. Okay. Speaking to the alleged jurisdictional problem of how this file came here. I had wanted you to say when you are in Mutambala, I saw you speak badly about Muslim communities. Ekitukiinaako buzibu naye mutuyambe mu abalamuzi sooka owulirize mutuyambe abalamuzi muleke kuleeta buzibu mu busiraamu tukooye omusajja tumukooye emyaka 23 atunyema lyaffe y'obusiraamu batwagaza ki nga mu abalamuzi mutwagaza ki myaka 22 nammwe mulina eddiini zammwe naffe tulina eddiini yaffe wallahi munaagaana lakum diinukum waliya diin tujja kwejirira Allah subhanahu wa ta'ala.
ensonga ey'okubiri No, or you have changed. I can translate into my sinaba kukyusa endowooza yange nkyagirira. Continue. Ensonga ey'okubiri bwe kuba nti omuntu abe ng'ensonga zize zitambula nga bwe zize zitambula naaba nga ekintu ekyo ng'ate ekibaddemu tugambe kati omulamuzi oli abadde mu nsonga zaffe musiraamu nkiwa nti amanyi nnyo ebyobusiraamu okusinga gwe ow'ekitiibwa omulamuzi kubanga ogambye toli musiraamu kati omusiraamu ate okukuba nga amanyi nnyo ensonga z'obusiraamu okusinga gwe ne bw'owulira nti ensonga aziremye omuntu amanyi ebyobusiraamu okusinga gwe n'ogamba nti okikwata ng'okikwata gwe ng'ekintu ekyo nga kiri ky'abantu bangi kiba kitegeeza. Let me guide you, ma'am. You know, what we are doing is called housekeeping, to manage your worries. You know, they are specialized in the courts. It is dealing with the company. Now, this court handles company disputes, whether it involves Catholics, whether it involves Protestants, whether Hindus, whether whatever. It is a company cause. It is not a Muslim cause. Muslim disputes are supposed to be handled in card courts. That's my understanding. Your lawyer will help you. Okay, the third point. Ensonga ey'okusatu owekitiibwa omulamuzi waliko omusango gw'abakozi abali abakozi ba KCCA. Oh, okay. Now abakozi abawera nga 1,000. Yes. Abakozi babonaabona banyigirizibwa bafudde balwadde naye baliko omusango guwedde nga guwedde nga gudi nga omulamuzi yali mu nsonga eyo ng'amaze okukola ki okuwa n'ensalawooye gwe ne bagukuteekamu n'obazaayo n'osala nti tebalina ki tebalina musango era tebasasulwa mbadde nsaba mmalirize ku nsonga eyo ogwokubiri ogunyigiriza abantu abangi ng'okugendamu nga bw'ogenda bwobwo bw'abakozi ba CCA wogambye nti wasevinga sente z'omulimu w'omusolo ng'ate baali nga genuinely nga omulamuzi Lydia Mugambe ng'amaze okubasalirawo nti bakole ki basasulwe nga baali babawuddemu n'okubaawulamu abaali bakyakola n'abaali tebakyakola nga babawuddemu. The money had been budgeted for and released from Minister of Finance to be paid out. So I'm very proud of that decision. N'onyigiriza abantu n'osala n'onyigiriza abantu abakozi bali mu kubonaabona bakola kasita kati mu kusevinga taxpayers money zoyogerako owekitiibwa omulamuzi omanye omulamu bw'abantu abakafa ku nsonga eyo yennyini kati n'olwekyo omulamuzi your problem, your perceived bias is even my previous decisions on review in which so many people missed out to be paid. Neyanziza nnyo sikwina mu bwesige bonna wekitiibwa. Okay, another one. Sebo wekitiibwa omulamuzi nva Ntebe wabula era ndi musomesa obwedde oyogeranga nkuwuliriza naye mulimu ku bewayogedde Sebo nempuliriza wagambye nti you are going to handle this file no matter what. No, it's not that. Excuse me, your lordship. How you see, when I'm a judge, you cannot, my friend, cannot be to bring me a lot of money. A lot. I can't even disclose it. Yes, I have, and I don't want you to, I'm not embarrassed to go on record that he came with money. Now, if I was a biased judge, I would have taken that bribe to decide in favor of the people opposed to Mubajje. Now, I want you in the same vein to come and say, Mubajje's side, using so and so, actually brought you a similar bribe, but this time you took it. I've told you this side brought money. Which side? This side, don't make me talk too much. They are newspaper people, they are going to... I've told you, a side which is not of Mubajje brought here money, using my friend. I cannot disclose that friend, because he's my friend. Okay. Now, if I had taken that bribe, I would have been biased.
Now, you would have now said, no, you rejected this bribe because Mubajje said, had already bribed you. So I want you to say, we have information that Mubajje had actually bribed you. That's why you turned down this bribe. We are trying to be open as I manage your concern. Yes. So, I've spoken too much. I don't want to overspeak and be misunderstood. That is the merit of all these applications. Is not that a sign of bias enough? And if that is not a sign, then what is a sign? You are a teacher. When you are a teacher, you are a leader in your own right. I cannot recognize Mubajje as my religious leader when I'm not a Muslim. How can I do that? Ituli wano natugamba kisimu kyatwesibako kati onasala otoledenga mu mutwe gwo mulimu tubajje ebifuki. Does allow us to substantiate the point of law. And indeed, your lordship, you have no jurisdiction to entertain this matter. Thank you very much. Information. We are moving so well. Done. That is my wallet. We don't have time here. Listen to me, we are tired of this. We are tired of this. We are Muslims. We are tired of this. We are Muslims. My brother, you are my father. I respect you. I know you from pitch. But we Muslims, we are tired of this. Can you calm down? Can you calm down? If there are police officers here, if you want to because of my pressure. First wait. Si mufti wa Uganda Mubajje bamunaanula dda. Allahu Akbar. Yagobwa dda eyamugoba ye General Assembly eya Uganda Muslim Supreme Court. Marada Uganda Muslim Supreme Council ye yamugoba. Era Mubajje tabamalira biseera temwetawaanya kulemwa kulya mmere yammwe nti kubanga ye mufti buli w'omulaba bw'aba yeeyise mufti okusinziira ku byennina kuba ekyabaleeta wano ekyabatwala mu kooti ejjinja baali baagala kye bayita review. Kooti ejjewo okumumaamula bamumaamula oyinza okufuluma nga tonnayingira. Oyinza ogamba nti wuunanjo kyez'olulya ate nga tannalukwoca. Bamumaamulako sebo. Era okweyita mufti wa Uganda kyekyavaako oda eyo eyajja egamba nti alekeraawo okubeera nga yeeyita mufti wa Uganda kuba si kituufu. Kati amulaba n'amuwulira. Era nina ebbaluwa gye twawandiise mukimanyi. Twabadde tutegeeza pulezidenti kuba bakirayanti baffe bategeddeko nti yagendako eyo mu State House era n'alimba General Museveni nti mufti ng'ate si kituufu. Kati twabadde tumutegeeza nti bw'oba tonnamuweereza kantu konna nga waliwo ke wasuubiza tokamuwa si yoyo omutuufu. So nange kyekyo naye wano tujja kukomawo okusinziira ku biragiro bakirayansi baffe bye banaatuwa bwe banaaba batuganye okukomawo era tetujjaku. Bwe baba batugambye nti mutuwabule wano tukola tutya ekkubo lye tunaabawabula bwe banaaba nga lyendo gye batuwadde nga tuyitamu eryo.